Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Ku Sunday tukuza amazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Wabula abasuubuzi bangi mu Kampala bo bagamba nti amazukira tebannagalaba mu nsawo zaabwe. Anti bye baasuubula tebinnatambula. Eno Easter abantu baavu, bakasitoma tebalabika. Abamu bategeezezza nti ebbeeyi y'ebintu erinnye nga ne ssente abantu zibeekubya mpi y'ensonga lwaki n'abaguzi mu Arcade tebabalaba. Nga mukyala Nakawesi Gertrude akola mu Demba Arcade bw'annyonnyola. Gy'emisolo naddala ate omwaka guno gutuyisizza bubi nnyo, si guno gwokka n'ogwaggwa. Emyaka ng'ebiri esatu gye tusumbuye nnyo mu by'obusuubuzi. Revenue etusumbuwa n'oleeta ebintu n'obiteeka ennakawa ne bimala emyezi nga musobola okumala wiiki ennakawa ku musolo. Nakawesi asabye gavumenti ekyuseemu ku ngeri gy'egereka emisolo okuba mingi. N'asaba ekitongole kya KCCA okukyusa abasirikale baakyo olw'ensonga ze zaawadde. Gavumenti ekyuseemu tukendeereze ku misolo, n'abasajja bano batukwata aba enforcement bajjewo tuba tumaze okusasula emisolo eri ate ne bakusangaku oli mu kutikkula ate ne baddamu ne bakukwata mbu undervalue nze nino gyewa. Ate yeetona omusuubuzi w'engoye mu kizimbe kya Demba Arcade agamba nti abantu baavu ate bwe kituuse n'okugoba abatembeeyi ku nguudo ne gujabagira. Agambye okutwaliza wamu Pasika abantu tebagyettanira nnyo nga Ssekukkulu. Wendaba Christmas esingako ku Easter. Kubanga Easter abantu tebagyetegekera nnyo okutwaliza wamu. Ne Christmas abantu bagiwa nnyo obudde. Tuli wano bakasitoma babbula bagaininga nnyo. Ate ye Juliana Mwesigwa omutunzi w'engoye ez'omunda agamba nti ebbula ly'abawagizi mu nnaku nga zino livudde ku kuba nti emisolo mingi egigibwa ku bintu ebireetebwa okuva ebweru w'eggwanga. Agamba nti n'ebbeeyi y'amafuta eri waggulu olw'olutalo oluli mu Iran. Goods from abroad, you have all heard about the wars, fuel is already increasing in prices. So that has really affected us a little. Ono agamba nti basinga kutunda ng'abaana bateereddwa okuva ku masomero mu nnaku enkulu nga zino, era nga kye bakola okubasikiriza kwe kubasalira ku bbeeyi kubanga baba tebalina kyakukola. Are coming, mostly the children from schools. They get Easter breaks, so they come and buy what is in Easter. And then, we give them actually a bonanza and a discount because, in this season there are many people, so you have to give a discount and then they come again and make them your permanent customers. Ssentongo Ashraf amanyiddwa nga Santi Bizigo, omutunzi w'ebizigo mu Kikuubo, agamba nti embeera tennaba kuba nnungi nnyo. Yeebazza gavumenti olw'okubagobera abatembeeyi ku nguudo n'abasaba nti mwongeremu amaanyi baleme kuddira ddala. Gavumenti njala kugyebaza tugobera abatembeeyi. Ekyo kyo yakola kirungi nnyo, sigirinaako buzibu. Ekyo kyo bongeremu amaanyi kuba baagala okudda dda naye nga okuba babagoba embeera kale akasente keeyongeramu abali mu maduuka. Ye omulongo wa Sir Vincent omusuubuzi w'engatto ng'akolera mu Mukwano Arcade agamba abaguzi batono sizoni eno olw'okuba nga abatembeeyi baagobebwa mu kibuga. Agamba nti bano baali bagatta kinene ku musuubuzi akolera mu Arcade. Batono ne bw'otunula butunuzi bw'oti ebweru mu kibuga, ekibuga kikalu. Baali maybe kiyinza okuba kyava ku batembeeyi kubanga baava mu kibuga obanga abatembeeyi tugambe nti balina kye baali bagattako kubanga business wise abatembeeyi era bye basuubula ne bateeka olusi ku makubo. Baali beetaaga regulation kubafunira ogamba nti wano babeera naye nga basigaladde bakondakitinga bizinesi zaabwe, basigala batambuza so sigoba muntu fuluma nga tolinawo mutadde nti abeeraawo. Nze Nalu Patricia ku MRU TV.